okwagala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Naye n'amugamba nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye, n'ekyokubiri ekikifaanana kye kino nti, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Mu biragiro bino byombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okusinga byonna nga mulina okwagalananga okungi ennyo mwekka na mwekka, kubanga okwagala kubika ku bibi bingi. Ku kino kwe tutegeerera okwagala, kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, naffe kitugwanira okuwangayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. Naye buli alina ebintu eby'omu nsi n'atunuulira muganda we nga yeetaaga, n'amuggalirawo emmeeme ye, okwagala kwa Katonda kubeera kutya mu ye. Abaana abato tuleme okwagalanga mu kigambo ne mu lulimi, wabula mu kikolwa ne mu mazima. Abaagalwa, twagalanenga, kubanga okwagala kuva eri Katonda, na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. Atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Kubanga amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kimu, mu kino nti, oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Obanga munjagala, munaakwatanga ebiragiro byange. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti, mazima mbagamba nti, nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikola nze. Kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Nga muzibiikirizagananga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka, omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo. Ku ebyo byonna era mwambale okwagalana, kye kintu ekinyweza okutuukirira. Byonna bye mukola bikolebwenga mu kwagala. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Kubanga ntegeeredde ddala nga newaakubadde okufa, newaakubadde obulamu, newaakubadde bamalayika, newaakubadde abafuga, newaakubadde ebiriwo, newaakubadde ebigenda okubaawo, newaakubadde amaanyi, newaakubadde obugulumivu, newaakubadde okugenda wansi, newaakubadde ekitonde kyonna ekirala, tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga, nga bwe nabaagalanga mmwe, era nammwe mwagalanenga. Bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange, bwe munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka. Alina ebiragiro byange n'abikwata, oyo nga yanjagala, anjagala anaayagalibwanga Kitange, nange nnaamwagalanga, nnaamulabikiranga. Yuda atali Isukaliyoti n'amugamba nti, Mukama waffe, kibadde kitya ggwe okugenda okutulabikira ffe, so si eri ensi? Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Atanjagala takwata bigambo byange, n'ekigambo kye muwulira si kyange, naye kya Kitange eyantuma. Okwagala kubeerenga kwa mazima, mukyawenga obubi, mwegattenga n'obulungi. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. Era tulina ekiragiro kino ekyava gy'ali, ayagala Katonda ayagalenga ne muganda we. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki, wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagala, n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Mukama mmutadde mu maaso gange bulijjo, kubanga ye ali ku mukono gwange ogwa ddyo, sirisagaasagana. Omutima gwange kyeguva gusanyuka, n'ekitiibwa kyange kijaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe.
ng'empeewo bw'ewejjawejja olw'amazzi, bw'etyo n'emmeeme yange bw'ewejjawejja ku lulwo, Ayi Katonda. Emmeeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda, ku lwa Katonda omulamu, ndituuka ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda? Ayi Katonda, ggwe oli Katonda wange, naakeeranga okukunoonya. Emmeeme yange erumwa ennyonta eri ggwe, omubiri gwange gwegomba ggwe, mu nsi enkalu ekooyesa omutali mazzi. Emmeeme yange efuga okugoberera, omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira. Ani gwe nnina mu ggulu wabula ggwe? So tewali mu nsi gwe njagala wabula ggwe. Omubiri gwange n'omutima gwange bimpwako, naye Katonda ge maanyi g'omutima gwange n'omugabo gwange emirembe gyonna. Kubanga kussa emmeeme eyeegomba, n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Mwagala Mukama, kubanga awulira eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange, kubanga ntegedde okutu, kyenaavanga mukoowoola nga nkyali mulamu. Ettabaaza y'omubiri ly'eriiso. Eriiso lyo bwe liraba awamu, omubiri gwo gwonna gunaabanga n'okutangaala. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Na buli muntu yenna eyaleka ennyumba, oba baaluganda, oba bannyina, oba kitaawe, oba nnyina, oba baana, oba byalo olw'erinnya lyange, aliweebwa emirundi 100, era alisikira obulamu obutaggwaawo. Mubeere mu nze, nange mu mmwe, ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Mulowoozenga ebiri waggulu, so si ebiri ku nsi. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda, ffe okukwatanga ebiragiro bye, era ebiragiro bye tebizitowa.